So tubaniriza mwenna waliwo omukutu gwaffe amanya nga bulijjo nze Taata Winnie muweereza wa mu mulungi ntambuddeko ne banaffe benkola nabo yatunyumyemukko ku bintu ebimu lwaki abaana abawala nga ffe nze nganze neerwanako nganze omusajja mbadde manyi nga gwe omuwala nganze omusajja omwana ow'obulenzi omanyi bano abalabi bange bategeera siri muganda nnyo era mukasa babeera bansekerera naye baagala kulaba tutya tweyambye tutya ku baana abawala batutunya nnyo mu nsonga ezimu so toba nkyaziza bannaffe tulabe engeri gye tube nga tutyogerako tulabe nga buli omu asobola okubeera n'obwenkanya ngenda kusookerako n'omukulu ono eyanjule nze Blessing era nsanyuse nnyo okubanga Taata Winnie atukyazizza leero omulamwa ogw'olwaleero gwe mpulidde gwaleese gw'okubanga nti abawala temubeera ate temumanyi kusalawo kituufu nze ogwange nkusapootinga. Uncle Blessing ojja semberako ko omuzindalo gwe gusobole okufuna eddoboozi libeereko waggulu wanimbye nti musumba abasumba baba n'eddoboozi bwe mbadde mmanyi toyagala endiga zirina ekigambo oyo tanamulinnya musumba omwoyo nakyusa omulamwa ogenda mu studio ng'oli musumba gye basobola okuyigiriza kwandolinga eddoboozi lyo oyinza ottabuka kale musumba tugende mu maaso n'okweyanjula. nze Blessing era omulamwa gw'olwaleero gunsanyusizza nnyo nti abawala tebamanyi kusalawo bufunze twayogedde kubanga osanga oli nga amugulidde emmotoka ate n'agenda n'ampeeddemu amafuta lwaki kibakutya addako. Okay, katugende ku mukyalo abayinza okugamba twekubidde munaye abasajja katugende mami. Nze Anisha MC omulamwa mbadde njagala nguwolereze naye ate era sijja kuwolereza nnyo because nammwe abasajja era temutuganya mwine engeri gye mutunyigiriza at some point naawe oba tolina kyakusalawo kale ng'olina okugenda ku plan byekiddako kati omulamwa asigenda kukaanya nnyo nagwo omufunzo oli mukayana nagwo. Okay, katugende ne wa director waffe. Nze DJ Sinabya abatulaba omukutu gwaffe guno baguyita Sakata Vibes. Kuno tubaako n'emboozi nnyingi nnyo kyolina okola subscribinga sharing aweereza munno linki aleme kusubwa emboozi wezito ezibazize teekako notification bell eyo eba ekujjukiza babaawo vidiyo empya ezze n'otasuba mboozi n'emu. Abakulu bano nze nja kubeera wonna wakanya wagira ne ku Newton Ground nze wenjobeera. Yo, ladies and gentlemen, them call me Badman Scrubber Uganda. Open vibes tuba tusazeeko nate ne DJ Siniabi. Yes. Ng'omulamwa yegugamba tubeere nga tugenda mu maaso. Bula. Amanya n'eddoboozi Linet. Zera ndi musanyufu nnyo okubeerawo wano era n'okubeegatako. Omulamwa gwammwe mbuwulirizza naye nze sikaanya nagwo era sijja. Tojja kukaanya nagwo? Yes. Okay, so kati ndowooza mmwe abatulaba mujja kujja mu inbox zaffe musalewo bado ekyemanyi tujja kubaono nga tetukanyiza naye omukisa guno kangutwale bwe kuti kanzikize mami ono asooka atubuulire ki lwaki nkusanga wemba nkwanidde mu kifo kye mba nkusanzeemu omuwala sijja kubayita ba ex wabona tewafumbiddwa basanze busanzi fena tukukwanyidde mu kifo kyekimu basajja 7 nze ndi wa 8 bali bakuvuzeevuze tubangone yagamba ze abasajja banta ate kisinziira kifo kimonsanze so nze ngezezaako bambe ntegedde kyoyagala mu bulamu nondaga kigwe kyoyagala nongamba njagala kino njagala kubeera kino naye kubimu nemba wa mazima nga kulimu nja kuyambako muyinza obutasobola wabula njagala tubigatta aba babiri so netukanya nenkusika nenkubaako ebimu byenkuyambyeko before nga sinakuleeta wange ogamba oba nkusikiriza nkuba bwongo ebimu mbikoleddeko ng'okyaliwa we nakusanga
ate bali aba boyfriend waba omusanvu tebabikola netukanga katoma yo kubitereza obungi soko je wange tuberefe naba nojja ate nenkulaga ti buli kimu ngeza ko kikukolera nkwade buli kimu kulaze kubo kulaze business je twagala ngeza ko nejimu kujikulaga tugera kutandika bweshiti beneza bakobozaako awo onsanze ngandi mukozi onsanze ndi byange angoli mukozi iye nga tona mubuze ekyo zenna kyenjagala omuka abasajja kye bayita buli kimu is shelter and food that is what they call buli kimu banyanga metina okuteka shelter ku mutwe gwange n'okumpa emmere ye buli kimu no like si buli kimu no kiri bweshiti lwaki nkugambye bemba nsoka kubuuza gwe kikyoyagala kubeera ngaki nombulya noganja kubeera kufuna business bweti n'oginkolera of course mbeera mu nteekateeka ajja kugikola nga ne sente ezimu gwazitereka anti awo nteeka omanye business bweba nga business yowangamba erimu miliyoni 2 nga nakakuteesa akamu ekitundu kitegeeza ma nyina ekkubo lyendimu okutuusa kamusala ekirimi do you know how long enteekateeka zeetwala omusajja ye muntu akusuubiza ekintu n'atekinga ages It depends. Tukana kikola omwaka ogujja. Nafunyemu obuzibu tulinda mukko. Naye nga nawe ova gy'oli. Abakazi ffe tugumiikiriza. Omuganda agamba totakibe nga tonakikene ndufu. Okitegeera. Mu process awo obeera oyiga nga nawe oyiga muno nga naye akuyiga. Ati kwogenda kusuubira nti onjiga naye weerabire oyogedde nti bali ba ex tebampasa biki naye omuntu ayinza okuluzinga later on they learn nti wali wa mugaso. They come back and they come back bigger and better. No like nzikiriza osanze nekozesa nina omulimu gwange ate nga nfuna kasente kitegeera goze ne option zo ng'omwo buli muntu abako nekyayagala kituufu obaddeko byombuulidde bitegedde bitadde mu bwongo kitegeera kati gwe omusajja kiri eri gwe okutekinga actions eno gamba naye omukazi ono musanze ayina kyakola ayina waali ebisinga asobola okubyetuusaako gwenga omusajja omutwe gwe mubeera muki first of all nze kyenjagala atubuulire buli kimu kiri kyakoze statement egamba nkuwa buli kimu buli kimu kyeki akugambye bazze gy'oli n'akubuuza ebirooto byo byali ki wabawo ekigaanye tandikawo saaluni yanvi ekirooto kyo kyokola ki kitegeeza mu bulamu gwe kyekyo kyoyagalera saaluni mba nkumazi abakuwadde ekizibu kyenjagala naye waliwo ebirala kyekyoka no like nti saawa weeyo wonsangidde kyekyo kirowooza ko kyenjagala okukola naye ate kati tuli mu maybe the point we wanted to bring out eri nti mu mbeera gyakusanzeemu yonna obadde olina ekikola ki ekigaanye ekibulamu n'alwana n'akitereeza sinyambako kino bano abakyala bategeeze kyemba nkukwanye omwambe yagala saaluni olina kirooto kya saaluni nempubuuza bwe nakikukolera olimwetekeko osotolinga nangamba yes naye mu saaluni mubamu n'ebimuvunaanyizibwa bwange kumanya ng'omukazi yeetaaga kino kuba nsula naawe obuzibu bwange buli bwe buti byonna mbikoze kiki ekikunonooza kime ali ku layini ey'omusanvu yabeera nawe emyaka egiwera 10 oba 7 teyakujja mu kifo ky'olimu ekirimi okimanyi nti waliwo ba ex nga woyawukana naye tayagala akulabe ng'olina we weeyongeddeko yakuloga siyandoga naye ye ng'emmasi wakulaba nti kakikundi yaguze emmotoka kitegeera era agenda kujja nga yeegonzezza like afunye engeri gyakola nze kyeŋŋamba kikino twayawukana n'ofuuka omulabe wange ekyange kiri bwe kiti nti si ex mbu nno mbwanjagala mbwakomyewo abasajja wakufuna they become reluctant biri aba bikusubiza nga mwaka efuna mwezi gumu 2 tukola era nga ne sente azikuwagamba tedeka ya 3 gana check account teka 2 after 5 months he's reluctant amanyi nti asasula rent agule mmere yo okay because yakusuubiza mugenda kola saluni atereseyo milioni 2 kitundu ali reluctant tamanyi nti you have demands oinabyo like obulamu gwe bucha ate tongamba singa agwo agazibu ogamba oyina byetaagisanga gwe ebikubanjibwa
Balado bingamba before nabyo nembiteeka mu kunnyonnyola ebimanjibwa si nti ne olaloni ya milioni 10 nedda ebimanjibwa nti inze ng'omuntu I want to move my life mbere ng'obulamu bwange butambula n'obwo bukola ki negokera n'ofuluma n'ogenda ku mulimu wampakamu ekitundu akateka ku akawunti wansuubiza tugenda kukola ki saluuni naye oli kati kubanga nafuuka mukazi kati oli reluctant bw'ongamba ate zaabuze ate leero bansaze nno omusaala bansazeeko milioni 1.8 olowooza nno tebaakute container kati ebizibu ne bikanga bipayidinga because kati bwafuuka comfortable with me nawe tokyayagala kuteeka mu maanyi oli Jimmy javiirayo emabega n'akomawo Jimmy andaba ku TikTok buli lunaku wanteeka mu makaago nteekawo ring light nenengera ekintu kyange nasuula nnyo kati Jimmy naye waddira ate ng'amaanyi nowerabira nasobola kuddamu nakufuula kiri anti seerabira Jimmy bwakuba nange mukwata nemugamba wangi ssebo onzijukiza Caroline kati Jimmy nange bwankubira nagamba mbateesera nkugulireyo ka champagne ngoero togala Jimmy because yali muntu omumanyi ngero gamba neyanzanye ssebo kati champagne ne saluni gye tupanga anti ulira saluni twagikoma mu kkubo Jimmy gwayogerako mu biseera biri yamuguliranga munanasi ne kati nkutadde ku level akwane champagne ekinyiiza n'abana abawala omusanga abantu afuna emitwalo 8 omwezi oba emitwalo 15 kandi bwe giba 2 ne bwe giba 2 nze nkulekedde sente ku mmeeza mitwalo 5 gulako ebyokulya ebikulabirira kiri gy'oli kufiisako ng'omukyala neza ani omusajja akutute champagne yes champagne akulabye lumu agikweredde mu makulu labayo atakaza koma wajime wosangidde wali tonakumpasa ate nga ninawo ne x oyo x si yaliwo yika waliyo n'abalala kugamba it's okay bali bwe batwe musango lwaki osanze n'ababiri mu simu yange olimu kubalwanyisa banveeko ati wamba nga wampasa ate ndi makao kinkakatako esikuyingiriza Jimmy nawe genda mu simu yange ononye Jimmy abasajja kyangu nnyo okuyingira eno essimu naye eyiye tosagiyingira eyiyo njijjawo kati nze yange ejja sinze buli kimu ndi free gy'oli nteekaawo nange tutule mu ntebe oŋŋambe bamikwata nange tugyemu nawe kubira Jimmy abakazi betubyagala walayi omusajja nakulaga his man enough tuula nagamba kijeemu nawe mpe eyiyo nawe kwate yange omusajja omukazi agenda ogikuwa omusajja tekisoboka kusajja naye abakazi kisoboka eze yange so ogikuwa mubozaagalanyigamuko abakazi kisoboka ulira nkwagaddeyagala abantu agambye oyagala nyigamuko kitegeeza naye ekigirimuoyayinza nokugamba detective FBI yasange mu message akinze iyo wase stojimpa eyo gitwalira muno esimu y'omukazi tebagwera nga ya musajja waba ali Jimmy yampereza message nangamba Jimmy ayinza oba yampeza message nangamba mugambi how are you? I'm okay, how are you? Can I see you? No, you can't. Where are you? Somewhere in Chanja. Okay. naye ng'oyogeranga byokola Can I see you? No, you can't. Yes, because
Ne mukimanyi lwaki tuveewo kati obubiri tubuwezezza kati saluuni etandise kati mubufunzeze kyenakusuubiza kikoze eki kati ate onsuulawo ddayo woli wuliriza musawe nga twakagikola mu wiiki emu anyukira mu budde bakasoma ate nga babaawo naye babutuuka bakasoma beeyongera ne bataliiwo ateekawo bakasitoma tetwogerako nga bakasitoma bo baweddeyo naye ngaomukyala ateekawo abo basobole okufiisa obudde bwa exod. Let me tell you guys, XC ate si yandwisa ku saloon kati kankibabuusa olwaleero omujja mu mangu n'ogende wani jjukira onkoledde saloon XC yandaba kati ate XC namuva kuba XC sinza kudda gyali bwaba wano yanjokyayo byali just byakufunamu bwentuka ku saloon ate muntu mulala yatekinga attraction yange because someone else will come around. X mubeesibirako bwere ate muntu mulala yakwana mukyalawo nga owa boda taba wa boda abeera musajja najja napakinga Range Rover yo bawali oba TX ye aba mulala nnyo yayingirawo mu picture nalaga mukazi oli yakutwala luli kale abachi soka kunyiza nze ogende mu maaso lwaki kyogedde kino naye kyali wange naye ayina ebbaala yateeka musene mukazi wamugaze wonkolera ebbaala kiba kiwedde najja namukolera ebbaala nga lya bbeeyi kukitegera naye gayi asasula omusaala asasula abakozi naye abakozi nga 8 asasula abakozi musajja mulala ate abakozi bamanyi oli eboosi musajja watu wajja byonna bisoboka kirerimu abantu mukwatagana musalengawo kyetwagala abawala salawo kirerimu mwe mulaba ekisika kyenkana ki mwe mulaba sinane bali bakazi sobola gikolera mukazi nti bbala naye osobola okukolera edduuka era sitiri era nembafuna ne trust issues zenina sisobola kwantaputinga kolera mukazi bba nekimanyi sokola mubala ate nga senda okolayo kisobola otegereka wasiwasi oba namungi nange ndi mubabizinesi nsobola omudifendinga nkoze n'abawala bangi nga takola bwenzi tebabalya oba wamu obudde because olaba wali eriwo oba okola oba open minded like oba oyina byobala birala naate osobola okubeera n'abasajja nga 10 nga tekuli yali akudde ate nga tebagenda genda ebeera yakunoonya ssente ate oli bw'ajja nga azirina era bajja kulya olwaki tolina limiti nze sijja kugalira lwaki tolina limiti y'abasajja kyovola banze wange anayinza okuba ne limiti naye nga limiti eya 10 go n'ogumikiriza abakazi boyagala kwana n'abasajja bagenda kukwana limiti tebeera ate ng'olaba batukwana naye sinti nobuli akwana mbogenda mu kibeeri gwe naye kati kambabuuzeeko nga mmwe abarepresentatives ba child kweno table kiki kyemuyita everything kibaleetera okuwulira nga muli contented nga muli comfortable nga muli satisfied n'oyo omuntu at least mwogereko ebintu ebiwerako tufune examples ekisobola okuteeka awamu nogaa kati wano nkonye nteredde what is everything to you kubanga oli omugwala asobola olaba ogayi n'agamba wow mukama nanyama nenfuna oyo gayi nze aba aliko ekirala bw'oba mufunye what is everything akagambo ako kakulu yes teri kimala mu nsi tekiri not like you always say no let me tell you buli muntu anjogera kuzira kunze everything is someone anti bwe tubyogera nga mugamba ayagala atamugambako naye era kankyogere everything ye muntu gwobeera naye nga mukkaanya like you communicate someone you're going to say yakolera ebbala lero ku mulimu no nyinza okulwayoko onankimako okusamusaamu waliwo omusajja gutasaagamba ekyo kigambo amasawa musanvu nze nve mu buliri nkukime ku mulimu gwo it can't happen naye everything yaffe because wotadda kunkima nga nagamba enkimaako bakukima omusamu anagenda kumpiki nga anvuge mpaka mulyango gw'omukwano kati everything yange yekuba nga tucommunicatinga like tuli okay omuntu gwengesooka nga kani mbadde nsaba mpitireko ku girls party tulinayo akkirize naye okimanyi nti nno omusajja si kukkiriza kokka
nagamba tekena kusoboka mu maka gange nga girls oli party akayita kamanyi Ati kati obuzibu obuliwo kwe kungamba girls party ate nenkusanga Anti obuzibu no ebera tubera tugena mu kifuga girls party yagala ku enjoyinga mu katini ne bachaliwo naye omusajja nakutekako ebyo obuzibu abasajja balowooza mbu everything kwe kugulira emmere okusasulira rate okusibisa enviiri kubanga temutadde ku table everything omuntu atakimanyi omusajja ye n'alowooza pisi y'abasajja kati olaba nga pisi y'omusajja ogimanyi bwe pisi gye mwogerako pisi is tomubuuza ovaawa eyo pisi bw'aba ayenze n'olaba message toyomba mbaga eyo ye pisi everything yaffe naffe ye pisi yaffe madde nsaba genako wano it's okay genda you need some money olaba kangambe kyekimwe ekinyiza oli agamba tingendako makindi kukola kinemugaana enkeera we yanywa omwenge yaŋŋamba tebali bagenda kuwulya eri nga sikulya netawula omukazi okumulya wiiki ku wiiki kiro ku kiro naye nga bali bagenda kuwulya ate bana abasajja kingambe tondya bulungi no we are different and you people judge us the same way inzo okundya tekintwalira budde ate naddala nga nina omukati ng'omusajja wange nga gwogambe nti nakolera business I count knowledge my man mba nkimanyi nti omusajja wange gyali ewaka ngenda osobola okukolamu buno buyitamu nti nti no togenze tebakulidde naye omusajja najja nakwana like no more time nakuwayo kintu wali obuzibu because azendi ku mulimu nange wenjasente singo giwowuwo ali kumulimu kwa nange ndi ku wali mulimu abasajja nga y'ebintu by'okutambula simanya time ngendeko n'omukazi tambule talk about it tebiri anti waliwo okubaze ffe kyetwogerako ogenda bimuga ogenda funa we are talking of the situation kati nfune John gasobola okuntambuza imani oyo akutambuza magenda kuwa kyekyenjawulo kyesitakuwa kuzunga kukayanzi ku kyalo gwe nina lwaki obadde tosobola jimpa nfunye John asobola okuntwalako gye njagala nakomyawo ewaka nekimujja ku musajja we amuzimbidde kalina n'amugulira emmotoka n'agenda kuwa booda avuga abaana kiba ki abakazi twagala ebintu bitini obeera wanzimbira kalina wanteeka mu kalina I never see you come back midnight toyina budde okola ki toyina budde kyekitali mu fridge bagamba nti nze naye njagala kyokagamba ogenda kulya oyaga nkufiireko kankunyumize olaba oyo waboda oyaga nkufiireko manyi budde wezabonamaka sikulu fiizabanasibaazi gidde musobola okukola kyoyagala obuzibu amumanyi nti okugula emmere omukazi musasu nange gwoleke waka naye mwebamu mbu nze I want a focused man hard working man okay you guys ina bankwagala nnyo damu this is a focused man you want agenda Monday to Friday to work nkera nemukolera breakfast n'agenda nakomawo saawa nga 3 ez'ekiro nanaba nemukolera dina netutwala nitubayo ka movie netugenda netwebaka ku weekend nangamba babe do you want to go out where should I tugenda kom live band omulaba nomwana omufuna nimenzuze nebika oba maybe Saturday akomyewo is tired like Saturday aze midday ayagala mubereke waka then on Sunday you go out oba mugende ku Saturday ku Sunday mutwale abaana out that is a focus man you want now do you know the men we get now hey modeling kirala ba delivering kirala ate wamala okuteeka waka oli agenda kufuna kati wala bana abasajja agenda kugamba nze siwasa mukazi ng'akola atikubira sagala mukazi akola oyo muleke naye ekusupportinga muleke
abamanyi nakugamba sagala mukazi atambula. It's okay, atukugambe ngakukwana muleke. Nekigumira, yes, nekigumira. Ekimwogeze ekyo takwesiga. Ekitegezo bosazeewo kukola ekyo kyakugambe. Ye kyakugambe ekyo gamba si kyagala. Olaba nakulemera ko. Olaba focus nani atopasiza tufudewo sizane kukwana. Sekyo tuba tutanisa okwetegeera. Bebe tugende koko out. Ntwala kugamba sagala nakugamba atama nagenda twala we go like sagala wende bana chikugaba mu ndagano yange yasooka lwacho nkaka ontwala ko tubere babiri bibiko lembe obate wachikula ate musajja wajira ate musagenda kuterako message amale nine chitakutwala ko mu live wase wagenda naye mu kusooka ate wali osaba kusaba ex wajira onanga ex anti uliza ex era mchimanya kama ex goba musula lwache yakikola mu kusooka before uze kutanza yali mwavumu ko katini adenze nkumaze okukwana kubigenda kugamba tugenda okukwana kugamba nze kugambe sagala mukazi atambula sagala mukazi akola nongamba kisoke daddy it's okay baby let me answer you. You know why we say okay mutu sanga mumbera nga tuli vulnerable nga I can't help myself oze ondaze you can do everything you provide like nga buli kimu kitambula kati boteka kagamba ino ngamba kati awo basirina option ndabirira onsasula rate onsibise mbiri owereza mabiri kigumire ekyo toina kyakukola toina kyakusala weremerede oyo yakona ko mukyalo owulirense kukubye ifedinga because njagala nange mbere naawe nga tuli bantu si kubeera mbu nga wanteekaawo nga askari njagala nawe ongambe tubeereko wano ntwalako oba nze nkusabe nsooka teyakiraba nga ajja kubeera wali edi oba blinded nti sente biki ebintu bweba temwakikkaanyaako mukoki ate musumba oleesa akantu omanyira kuze tewakyaliwo obudde bwa courtship abantu basooka kweyagala ne beekuwana oluvannyuma tegeera mukwano olina okunkwana waliwo kiri ekijjanga nze njagala okunjagala wali olina okumumanyisa oyagala bimumanyisa ng'ate tuli mu bufumbo because namwe mutuvuga oyagala kukola nze nali njagala omukazi nga takola anti bwa mutuvuga speed bwajja takubuuza ebyo byaga tabikubuulizaawo bwajja nkubuuza wamma wali agadde okukola daba nkubuuza wali agadde okukola nti ye oyagala kukola ki mumala ate tuli banjawulo nga mumaze okutuyingira mu bulamu bwaffe okutumala ate bubebi bwabo bwegonza omulaba kati lwaki siigonde nga asikamira ne n'okugonda nga bwose nange kyekifaananyi kyeŋŋenda oteeka wasi ogondera ddala njaga tetuwabya batulaba tetuli mu bba wabi wano twogere ekituufu bwe mma ng'olaba bw'osobola nga nkujje wansi nekutuusa wenkutuusiza ng'olaba otandise okunyirira jima tandise okulaba ku tiktok onyirira akasuso okalina bayizawe ngamba gwe mukukwana ng'okiraba nti omwana alabika bulungi naye ng'obulamu bwobulamu nengamba bwenkuteeka obulamu nenkuteekamu akanyanya akatungulu njakola jima kuteekamu akanyanya n'akatungulu byamulema nze nimukukikola akulabye kumukutu social media akulaba twakula nako ogayi namulyamu namulyamu kamunonyeko nate yakugoba singa goba mugoba omusajja wakukyawa naye olaba nze kyensobola okubagamba ex mwesibako wabwere singa goba mugoba abakisigula ng'omuntu abadde alina wakujje tebabeera ba ex No, it may not necessarily be nti ba ex bokka netwogane bano busam guys ekintu kinze kyenjagala waliwo ekintu omutima gwe kyagala nti ntwalako out nti tugende babiri sigenda nzeka nti sisobola anti byebyo tokolaba waliwo agenda okuntwala waliwo gwe kyotakola gwe kyolaba ekikande kikwewunyisa n'omugabo atambulamu ogende
Atole ya musika abula. No, let me tell you, waliwo ekintu gwe kyotakola ng'okirabanga ekitalina mugaso naye ng'ate waliwo akikola nga twagala obuntu butini nawe buti abakazi gwe kyolabanga ekyo obutini ne wali kyemanyi wona kujja obutini wali obufuna ebintu omanyi no life evolves obulamu butuuka time muwabya ate yaba musiguze okimanyi olina n'owange in fact abantu sira kumuzaalamu yomajja okusooka omugagala kufambe plan ani agambye agenda kunzaalamu yomanya omusiguze asuubiza omusiguze yomaaso okuleeta mu kiteekero ati nno mbabuulire ki abakazi ayinza okwegomba omuvubuka ebbali n'ayagala amufunemu breed mu maka awulira abasiru naye nze kakubuulire ebintu omuntu ng'alijja kyayagala wama director ensonga eyo gyogerako ki no oli kyabadde ayogerako kituufu nze mbulu ng'ayagala breed bambi naye aba yasiribalama bebasinga kati bakomye mulabanga abasajja tumanye ebintu nze tata wini nakola akasente kange oguwala guneeteze ekyosi yakuzayo tata wini male ngulekewo newengenda n'omwana watandabirira tegeera yo kyokka kyayagala kutegera ekituufu gwena omuwala atamiremu bwe asumulukuka abanga badali asumulukuka nakubulirangayagala just kuzaalamu naye mu byonna kyenjagala eno program tuyigiriza abantu abasinga anti abantu bwenjagala obayigiririza tetubawabya ng'omukyala baako n'akasi akogamba banaye nkyakadde ekisusse kantereezawo naye kati abasajja okimanyi tosofuna gayo nga wewaddeyo n'ogamba banange kansi tolinda kati mmwe nandiagatomanyagayo yabeera alinaki kati kamunyumize gayo oyo kyabeera nakyo nga newaddeyo nga bwonsanze wanalisha nengamba bannange sidda mu bbala sigenda kukola kikampumule nkoyo kunkulusanya agawanze mirembe mbera waka njagala nkunyonyola gayo oyo yabeera no gayi nti akuprovidingira asobola okumaintaininga akusobola nti nogamba kangende n'omusajja wange nansobola otuuka eyo nakyukakyuka atya ekituufu teri musajja asobola mukazi gye bali abakazi wakira kuwayiriza nti tomalaako omukazi wakira kuwayiriza nti tomalaako obuzibu buli waneno kuba abantu baba balaba nyumba agitaddewo omusajja emmotoka azikoze kati nanonyayo abantu ekintu kye batalaba ekyomu kisenge nakuwayiriza nti nze omanye ekintu kyemuganya okukkiriza nti nno obuntu waliwo obuntu obutinibu extra things ife abaana bubola bwe twagala okwanya ndi mwana muto anisha myaka 24 sinti no njagala kubeera mu nju mpaka basi. Oyina emyaka kamana gwe? 24. Plus what? Plus mine? Okisamu ekyokunywa ndyoke nzikiriza emyaka. Nasobola. Kimbungadde ennyo kuba kwedesi. Ng'osooka okugula myaka gyo? Teri muwala ayogera myaka gye mituufu. Bakuzala bbanga gye. 2002. April 29. yakulami kati ono ola birthday ya week akula mu mwezi agenda no yagwa sijiddamu alezi celebrate mbera likirya mwezi nsonga abatulaba mulowooza ona ina myaka emeka emusanisha alina emyaka emeka teeka mu comment section bagende bababuli nze mukwano ndi kibuye soko tugambe baba ali singo baba ngoli waliwo nina omwana. She's making 7 years. Oh wow, mwala. 7 years. Wamuzalo ine miaka? I was 16.
Obadde wakanamu. Exactly. Kwa mzalo ina 16 ina 24. Sajja ona di 5 agenda mu kirasi ojako kumwogo agenda oza 7 years Exactly. agenda yo nga tategedde nali mwana muto awazia naye era nkyali kito Ne bamulimbalimba bagitsoka. tebanimba era nnyo naye era banimba mu kati Wali toneesalirawo. lwakuba nekyabulamuko eyo program gye tubaddeko twali twagala kwetegeera kumanya kwetegereza buzibu bwaffe ffe abalenzi challenge tuyitamu n'abawala yes ffe tukola akasente kaffe okufuna emirembe kuba n'abasajja abayinaana tebategeera abasatu tebategeera tufuna sente zaffe ffe abasajja okufuna emirembe bali balina asatu ma tebategeera siniabi bambi alina aganya okukiriza emyaka gyange tumuwa enamba ya mama wange amukubiri Okay. Oba muwe yiyo. Tumuwe agamba era muli bamama b'ennaku zino omukube ogamba alo andi nze mukwano gwako naye kamapayo mande nakusomera gune nange namba mukyala mulokole talimba takola takumpala naye ate ne bamama b'abagalo ennaku zino tebakyamanyi myaka. ate bamanyi Temwalaba akavidiyo oli omwana gwe bakwata ne bakuba kibooko. nze fasiboni we abeera ate nga tamanyi myaka gyange Mama w'omwana ng'agamba oyo omwana n'emyaka 14 omuwala ng'agamba nze nina 2 mama alimba. Olaba ekintu aba yakubwakubwamu kongolo omanyi kino twali bato nga twagala nnyo okukula nze ne ku pasipoti yange ku ndagamuntu nalimba emyaka because nanjagala okukula ate ng'abato bagamba emyaka bagamba olimba oli muto nalimba nga limba naye ate kati siyagala kulimba kati njogera mazima okitegeera kati plus Wasazeewo tukkirize bukkiriza bannange. kale kati tuli ba 1986 omulamu anga mukkiriza mukyagadde nnyo ekyo kibasanyusa nekuba gyogenda nazo kale nina 3 MC ani baagala gisingako abalabi munzise mubagamba ki mabagalu child mukole conclusion abasajja balina okukkiriza ffe abakyala gyetwagala nze kyembagamba abasajja byemwagala byebiriwa oyo yamuzise ekibuuzo era ono yatunyonyodde nti communication okwatagana n'okuwa obudde n'emirembe kati ati ekimuwe mu conclusion kyengenda oteekawo nti wewasa omwana wa munno tomufuula asikaali. Be cautious. She wants to move out sometime. She wants to have a life. Naye gw'obeera kola nedda ne family yo giwa obudde wawasa omwana w'abandi muwe ku budde ku weekend naye ne oluba lunaku lumu neziba hours 3 mwana show them that you're there batwaleko out like show them life naye gwe togenda kwefula ate abagezaako nga tebakola perfect naye bagezaako naye era omukazi n'asigala akola kiri nekimanyi kinaffe mu bakazi baliyo ffe bamawaggali anti kiri obamanyi kyetuli gye tuli naffe bamawaggali nga olina embutungomu naye nga gyetuli n'akazeeke tuli banjawulo naye ebiseera majority kale for you are just good girl I'm good but I'm not so good because I'm having put to somehow. Abangi kitegeeza abangi balina mutali so free akaze kali njagala nnyo ebintu nga biri free ate muli wamu exactly stress. I don't like stress. I have to be happy all the time. nze simanyi bintu byakukukuta ate nkulimbye ate nze simanyi kwagala abasajja babize njagala omusajja omu bwe kitanga wabeera omu abo nze sigatika abasajja era ekirungi bali tukolerayo ng'olinamu karakita zange whatsapp naye alisingo balinamu embeera zo wabula siniya ebyaddala nze nange njagala omu bwati nemuyimwirako amanyi gano bwetwawukana ate olaba nze ndi ganoonya omulala nti nno bwondaga nti it won't work out siremezaamu ate nkuleka I heal from that side. Yes. I heal from the background kiri eri gwe nojja n'ontuza n'ongamba omunaye olaba mukwano kigaali nze njagala gavumenti etuyizeeyo ID ng'omuntu obeera ne ID yo nga kuliko akafaananyiko n'akamukyalawo oba girlfriend ng'ate wa digito buli woogenda bakasikaaninga babututeremu bateekawo obuuma mu bifo nga looje singa ogendawo n'ataliwo ne bakasikaaninga akaika polisi ng'eggirawo ekintu ekyo kyali badde abatukolerayo ID nga bw'ogyogedde naye ng'eriko obubokisi mwe batiikinga kati okumanya oli nga wona gavumenti oba maybe onoonya body count omugabo gabe kanawe ku ID yo
najikwa nola body count ze ngasikaza yo box ngoma nonga body count ojagazaje kumutake muyagala jagala olinga etebwa akatikinga ko bubiri wachiri kakateri yo musajja oba mukazi nga bafumbo ngate nawe kimanyi nti ono gwenumba muki mufumbo era nosigala andi kachije au aidi wejira ebe yambako aidi ebe yambako abachata abafumbo bajja mu bana abatoni bakutere nnyo mu bifo ebisanyukirwamu ekyamazima oba ine eddembe ekyamazima abantu abali singo si be basinga obwenzi abali married Chola ne government ebegenda kifuna muntu singa bakwata mu kifo nga bakuba ekipapula naye bwowasa buli muwale yakugana jja kategera kantu wabula bayira wewe kituufu wakola mbubo waso sajja bayite muteso zibeerawo nga obaddeawo ngoli singa onoonya omuntu nomala omufuna tulasole tuleta okugamba nga tunatera bakuyiikira mukimanyi mwagambye mbufe we batuwasa aba ex bajja nawe bwewasola baba bo bajja oyagala batugambye bakugana abatugana ng'oli mufumbo ofuna abasajja abakukwata okitegeera nebera singo ngansi anti baba bakyabuvunanyizibwa baba buvunanyizibwa era singo nganzo imkowa niko mkono gamendi singo 10 kusigalako abasajja kati gwe engeri gy'oli singo nga ne director ali singo temanyi condition yeddako amanyirawo omuyaye tochipikanye lwaki abafumbo bakola nnyo tuleke mukoki kale so nawe gyebale tubadde tukyalikodinga sebo kale nze bakwala atuvuga mu boat tujja genda atuvuge it's okay mzee lwaki singo ekintu ekyo nsaba singo tebakola nnyo bwenzi nga ate married people abantu abali singo bali so available ate abenzi baba fixed ate omwezi like bano abafumba aba fixed n'abenzi ne bakolera ddala omwetaagira tabeerawo kalata bano abali singo baba available too much of anything is very bad. Alijukira noono ali singo wamala ofumbirwa kusumbuwa nnyo lwa nsonga abakimanyi talina buvunanyizibwa bw'amaanyi gyoli kati buno buli layiti abaabukola gwe nolowooza akwagala nnyo singo naakulabirira eyakuzimbira kati mwabawala ebimu ku bintu ebireetera asokubeera nga mufumbo n'omukwano ate n'agwa mu mukwano n'oyo w'ebbali naye kati ayidi ziriwe zigenda otuyambira ogwo gunaba mulama gwalulala ogwabafumbo tukwala ate ne batwagala nnyo okitegeera n'okusinga biwa okimanyi tosowasa omuntu gw'otayagala like ng'omwagala esaawa naye nga tomwagala era ekisembayo kyange nekiringa kibuuzo nakyo mwe abakyala mukkirizibwa okwagala kibuuzo kirungi nnyo kibuuzo kirungi mwe abakyala nammwe muteekeddwa okwagala oba you are supposed omanyi waliwo okwagala mwe abakyala muliwe muti actually nze nandirowoozezza nga nze nti gwe omukyala wandibadde neutral nze nzijja nekkwana and you develop love kati mwina sigala nga muli awo mwe temulina kubeera you begin selecting and all that mwina kubeerawo nga that is the reason why I can have over 7 men and I love none. There is even this one having 7 of them and you make them comfortable. Even when they are sitting, there is a very much possibility of that, but that is why I have 7 men katina mwenjagala. Later on the 9th or 10th person, I fall in love. Lwakwatera nnyo abakyala tuli basiru tutera nnyo gwa mulavu n'abantu abakyanga ate abali batwagala twabaleke babebe we are stupid gwa mulavu n'abantu abatatwagala nga abatwagala twabaleke emabega kimanyi nnyo nawesanga ng'olina onnoonya ennamba okitegedde ng'akola kino ng'oyina mwana oyo wenjagalira ddala awo wenjagalira ddala katunga okimanyi nzizemu nnyo nnyo okunyumya n'abantu be nali njagaddeko nga tebakutula nga be bannoonyaako what a beautiful feeling it is. I can't look for someone I broke things with like nga samwagala oba nemba namwagala ne tokyawasi kunoonya
bwoba noonyeza maybe wawukana naye nga waliwo attachment yes nga tesobola olumuli empita nalwo olunaku olwa nakyo nekishogerako omwami n'omukyala mubeeraawo nga omwami n'omukyala munyumyamu engeri gye mwatandikamu okwedeetinga nga bw'onyumiza munno nga bwe yakusumbuwa nga bwe wakola kino nga bwe yakola obukodyokodyawo ne muwangula bumamete obuwooma kati kyekimu kye mbambulira nga omuntu gwe nakwana n'agaana abinyumiza kale mwana gwe wali onjagala kale banaye wali anaava eyaddala n'owulira ofa waliyo bayina abantu kale twakolanga bwekuti kale ejjukira nti twakola naali mubagambe naye tugenda omaliriza naye nze suggestion juzi nali nva Mbalala wali omusajja yandeetako mu mmotoka twali mmoloka nga tuleseeko tujjawe Mbalala awo nakubira munne namugamba waayi muganda wange kunyumiza ekyoza saasanze x olona x byawedde bitya naye amaze emyaka 10 n'egyo batebeeraba naye abeesanga ne banyumya abeesanga alina okudda mu kintu ensonga z'aba x tuzireke tudde ku mulamu zikukinyiza awulira mu moment abujjukira abantu bano tuyambye but nze kyenandyagadde okugamba nze njagala kuwabula ba boy child yonna gye muli boy child kyolina okukola oba ofunye omuntu wo bagalo child mubawulidde nti osobola obeeraawo gwe wootagalizaamu moment ye bwoti papa agenda kufuna gwawa time wuliriza bino wammanga essaawa yonna oba okwana omukazi obanga olina omukazi funayo akadde k'omuwaamu akolemu ebyekikazi bye ng'ali naawe funamu akadde k'omwamu akufuukemu omukazi mu maaso abeere omukazi gy'oli lekerawo okubeera nga yegwe omusajja nga buli kimu gwalagira gwe buli kimu kiba kikyo gwe kyosazewo kyekikola awo agenda kubaawo obuzibu please mubakkirize exercising their womenness their readiness in front of you mujja kunyumirwa yaman nawe baizawe kirungi kyamanyi kuba busente butono ye baba yagadde okutambula muleka atambulemu bana kyamajja kutuuka yalabeko ku byenjawulo alabeko ne ku bibyawo ne wabula nze wenda bira red flag ng'agambye nti nno okumutwalako out kisinga n'atandika okugamba njagalagana ne bagawuzi nga wasajja kisinga mugenda naye agamba ngenda ne bagawuzi lwaki onzijja mu kifaananyi awo lwaki onzijjamu awo bwekibanga ba red flag nedde nze buli oli commenting nga tetugende ng'oyagala nange mbeere involved twali buzibu kubanga zene bwengenda nawe nabasitatula kumpi nawe mpozi ng'omukazi mubi lwaki mba mutuula wala nga omukazi wange mumutwaleko mutula wala awo tetugenda naye nga tuwunzika statistics awedde asembyeyo yalaga ndowooza abasajja tulimu nga 16 mu ntebe abakyali ku mazima era mu 16 okwo nali wakubiri kino si kwekubira kalambo naye nga abamazima weetuli musobola okutunoonyaako ne tubabuulira lekako erinnya lyo gwani ayogedde Open vibes mumusange ku sakata yesinya byabeerawo naye nga bambi abasajja okusinza abagawo child nga bwe bagambye mubatambuzeeko bamami ebimotoka mubiteekawo amayumba mugateekawo naye bamisinga that quality life those moments mubeerako naye ne muzanya ne mwegobako that life outside home ne mutambulamuko ku mazaawo you go you swim obitegeera ebintu ebyo babimanyi musibye enjala naye ng'osevinza kumutwala exactly kubichi mugabe bebe lete likulya kyamisana nekyeggulo leka tugaye tunywa kasoda wa ku mazzi okitegeera so kyakabi beba tubeererawo era ffe wetuli kubawa nga kubayiiza buli kimu ekiriwo tubabeererawo nino tubeererawo tube nga tusobola okweyigiriza naffe okutuyigiriza so tusigadde nze ŋŋanze
omuweereza wa mu bulungi Tata Winnie nga bulijjo Tata Winnie mpera ku National Theatre ebiseera ebisinga ofiisi zaabwe we ziri eza West House Production tuzayona ebina Uganda so bano bonna boolawo wano basereebu basereebu so waliwo ne firimu emu gy'osobola okulaba ku TV nga ku bagiyita What's Love fena wetwetegereza fesi ezimu ejjaziraba so neyanza egeri nekyasobola okugamba abasajja naddala ng'olina either girlfriend wo mukazi wo ow'ewaka mufule mukwano gwo leka kuba eddembe mukazi wo ate mikwano gyo gyegiba ate gyegifuuka nti abasajja bakikola nnyo nosanga oli nti omukazi alina kyayagala okugamba bbaawe alina yitira mu mukwano gwa bbaawe ate mukwano gwa alyoka kugambe yes alyoka amugambe yes kyensobola okugamba mufule mukwano gwo leka teekawo nnyo kibeera you should not always be serious yes ebintu ebyokwefuula nti gwoli serious buli kimu nti ki nze tebaŋŋamba bino nze ndi bwenti nerina okimanyi nejjajja jajja mukyala lamuzaako ebbali namugamba naye naye gwe nosanga olinayitira mu mukwano gwa bbaawo ogamba mugambe tugendako oyogera naye maidia wegenderezo n'oyo mukwano gwo ogenda osanga ffenga namukwatagana kuba yategereza nakwatagana nnyo nokusingawo oba oneeraliikiriza yes mino teekawo kisoboka anyway mu final remarks omaliriza yes omaliriza ekisooka kye mbasaba coaching mugiwe obudde amanye munne obuzibu obusinga okuleeta obutabanguko wali eri buva wano mu kutandika wano wamwesomerako n'omulimba ewaka tuli kino tuli bino naye nga si byoli obwo obulimba obwo bwatuuka n'azuula ate amazima obulimba bwe busooka abasajja beekwegereza nnyo negamala ne gakola ng'oluusi olina biwulira mu mikwano gya gundi bawo kino ekintu ekyo tubeere beerufu wano mu kotiiku buli omu amanyemu kwewo obudde ekintu kye mugendamu kya lifetime lwaki obwopapa eyo ensobi tugikola nnyo ffenna si ku bawala si ku balenzi ekyokubiri abawala mwege okubeera submiti manye nti ono omusajja teweetwala ku leve emu na musajja ati mu buli ngeri yonna ne woba omusinga ki ne woba omusinga ssente teweetwala ku leve emu okuyita nti oli musajja kyekyo kyeŋŋambye ekibuuzo kyekyo ekibuuzo kyendeese nti abakazi namwe muteekeddwa okwagala muteekeddwa kwagalwa mwe muteekeddwa kubeera sagumiisiivu nemwagalwa fe abaagala can you search me okuwasa omukazi atakwagala kankubuuze osobola okunoonya omukazi osobola byennyina omukazi osobola okunoonya bayiga okwetega okwetega it is very naye okunoonya abakazi temwalinoonyeza nti nze amusinga ndi searching aledi kiswaza kiswaza abakazi lwaki oba enaku zino batunoonya kyendowooza ensi tugijjeko amaanyi tolaga nnyo ate mbuuli w'amaanyi wankwana era kitegeezo nneetaaga si ti wankwanira bwereere olina okundaga nti onjagala si kunteekaawo kunfuula ate asikaali wannyo mpadde okutrayisaako nedda mukwano since oli MC akwagala akufuna atya anisha MC TikTok Julie Mwanji Facebook naye TikTok osobola okunfunira MC nga mu categories ki I do buzz, I hype, hyper. Okay. Then kola birthday parties, sinakola mbaga, kola ne parties endala. Okay. Kale kitegerekese. Okay. So those are abatulaba bako mwina kye muyizemu noza naffe tukatulinde ebyammwe Teka mu comment section. Actually ne obo ina kyagala tuteseeko next time. Commenting awo fomulama tujja kujja tugugaye bakulira bubi. Neja kutegeeza video eno ekutusibwako Shalom Supermarket wali enalugala nga opposite omuzikiti omulongoti ogusooka ng'ova ku Ntebe Road odagaluga.
Galogalo Salum Swanke teriao gendo shopping nawe abeera weka walina stock ejjo kuyamba ngo muulu balina stock ya family gendo shopping le family yo efune cheko ekyo sawaka ne banafe aba appellation health care wali enkumba ku bitaala gendo funa obujjanjabe bwa buli kika bajjanjaba maaso bakola scan za buli kika bazalisa bajjanjabe migongo magumba nawe alina omuntu oyo nga kusinikirako ebinnyo bugenda bamujjanjaba amannyo jakutegeeza lunaku olwokutaano tubeera ku login lonje galuga ebeera bucket night nga tunyumira disco muziki paka kulya bubi ne badija ab'enjawulo ab'amaanyi kwetola Uganda yonna olunaku olwokubiri eri ebeera Friday ku login buli lwakutaano ate buli naku olwokubiri tubeera buwaya the point ba buwaya ewa Moti era nayebeera bucket night nga tukuba ndongo ku ndongo yesebo wona wotusanga tuba subscribing eno Sakata Vibes. Bye bye.